omuntu omwagazi w'ebintu ebirungi ng'ayagala obikolerera abifuna. Bana ekyomutawana kye ndabyeko wano abaana abaagala eby'obugagga baagala bya ddiiru. Badooni balina ekola eyo dooni. Dooni n'akola foundation n'agenda ng'amansa ssente. Singa nze we nalina BMW yange eyo ekireka ND523423 singa nali mu mansi wa ssente nalibadde nkasukira abantu bonna abankuŋŋaanirako abaŋŋamba muzeeyi wakola mane naye nayongeranga kunyweza waleti yange tebaginsikako abayaazi nayongeranga ginyweza naye bambi abatalina abaagala ebirungi nga tebakola bamaliriza bamansiza ssente nze simansa ssente nze ssente ngyongera kuginnyika bunnyisi kuginvestinga but today mbe encouraginga mubeere nga mwagala ebirungi. Abantu abamu nja kuboogerako si kirungi kwogera kuba naye nja kuboogerako kuba ebigambo bye mboogerako birungi. Mwami Joseph Yiga namwogerako luli. Joseph Yiga namulaba mu 76 ng'alina maaka 2 yalinga agiteekako ne busitiika buno obwagirikyalinga omusana bwe bugwakako bwe kati kukyuka era kati bwe mulaba nga mugagga nnyo. Kirumira nasoma naye Kirumira yatukwasanga ebintu bye yatugambanga okusiimuula ku ngatto ye break. Kirumira yali muyonjo kuva dda ajja kumpulira era mmanyi era tajja complaininga because Kirumira kuva dda ng'ayagala ebintu ebirungi. Abantu bangi nnyo bemmanyi bendabye ng'omuntu yalinga ayagala ebirungi naye ng'ayagala okubikolerera kubanga ekiri ekiriwo ye muntu okwagala ebirungi buli ssente ye gy'afunye n'agula essimu esinga ebbeeyi naye ng'ate essimu gye temu addingako on value. Nze emmotoka za addingangako zitya value. Nze nalina takisi nnyingi nnyo ku luguudo naye kino abapoliisi tekibayisa naddala odi Kampala eyo yanyumiranga kuba baateekangaho ekintu emmotoka tezisembera ez'abagundi naye nze buli nasituukangaho ne BMW yange owa poliisi omu ye yasooka okumpita mayinja oli mayinja abalala bampitanga mu faalume. Nze teriyo mmotoka yange eya takisi yasula ku poliisi kubanga nalinga nyambala suuti ng'ate nvuga BMW na Benz. Kati buli driver wono yatomera omuntu n'adduka n'akola atya oyinza nno ate poliisi be babeeranga apologetic muzeeyi mu mbeera gy'olimu omwana oyo oyinza okumunoonya n'omutufunira konze nga mukoze ntya kati teeseganya ne maabo be yatomera nga nteeseganye nabo. Therefore add value to yourself kuba kyekituufu bwe kiri. Nze we nabeerera ne takisi zange nga tezikwatibwa ba traffic wadde saali mayinja ngera bazoogerako nti ezo takisi za mayinja ezo takisi za mufaalume. We nabeerera ne takisi nze bwe nabanga nyingira ekkubo nga takisi ziyimirira era tewaliiwo ekyo kye bagamba nti oyo tokoona ku nazaalawo. Nayingiranga mu paaka nga buli omu asegula takisi ye nze nyingiremu kuba emmotoka baagirabanga nga nsajja. So sigambye nti add value to yourself by vehicles. No. Noonyaayo ekintu either you are smart oyogera bulungi relatinga bulungi n'abantu. So at a certain level kati ndi mu kulima era bwe kiri kati abantu bajja okulambula ennimiro yange the same way abantu bwe baalambulanga emmotoka zange oba bwe baalambulanga ebintu byange. Nze naleetanga mmotoka nga nzijja South Africa eyo BMW abavubuka gye baayogerako muzeeyi wakola mane omusirikale omu yafuuka general yajingulirako ku paaka waliwo baakayitanga paaka yaadi kapaaka yaadi si paaka yaadi emabegaawo ku paaka walinga ofiisi ya Utoda nali mpaakinzeewo omusirikale najja n'ajingulako $7,000 sente ze nenzitya neŋŋamba nti tabanga mpa $1 za bicupuli ne mugamba tugende ku Grand Imperial wengenda okuzikyenyingira wengenda okuzidepositinga. Ekirungi Karimu Hirigi nali mumanyi ne mbagamba onansasula sente zino bannange nja kuzikyusa enkya naye muzibale muzicekinge agenda kugula mmotoka ye muzibale muzicekinge kashi wange nja kumufuna enkya
kuba bwali kawungeezi omusajja naŋŋamba nti emmotoka eno njagala ogigula ate nkuwa kashi ne mugamba ompa ssente naye naŋŋamba nkuwa $6,600 nti nkuwadde 7 so nga yali egwana mu $3.3 era okucekinga ssente ze era ssente ze zaasula ku Grand Imperial waliwo forex bureau ng'oyingiramu bwoti enkeera we nazijja ne nziteeka mu Barclays bank account yange. So ebintu ebimu abantu bemulaba engeri gye beezimbyemu gye bagenze bakulamu y'engeri gye beepositioninzeemu n'okulembera essomero eriri international myaka 17 nga tonyenyezebwa olw'okubanga oli munywevu. So abantu beepositioningenga bulungi